era waliwo ekikolezo ky'entiisa omusajja mu disitulikiti eya Arua eyabadde agenze ne muganzi we mu loogi okuva oluvannyuma lw'okuzirikana afa mu kiseera eky'akaboozi ak'ekikulu. Omwami ono gwe bayita Ali Mustafa nga musuubuzi ku kyalo kya Ozu ekisangibwa Arua yafuna akadde ng'ennaku z'omwezi 25 okugenda okwesanyusaako ne mukyala we gwe bayita ne muganzi we gwe bayita Adania Ratio mu loogi gye bayita Avenue Lodge mu kibuga ekya Arua. Zaali zituuka ssaawa nga 3 muganzi we yagenda okulaba ng'omwami afuna okuziira n'atalantuka n'agwa gye yagwa. Kwe kudduka amangu n'ategeeza abakulu b'oku loogi nga ono bwe yafunye obuzibu mu kiseera kyabwe eky'okwesanyusa. So mu bwangu ddala poliisi yazze ne yeekebejja omulambo n'egutwala ne bakizuula nti ono yafudde olw'okuba yalemeddwa okussa obulungi oluvannyuma lw'emisuwa okwegatta. So ebikolwa bino eby'abantu okufa mu kaseera k'okwesanyusa ak'akaboozi ak'ekikulu si kapya nnyo. Abantu batera okufuna obuzibu abamu naddala nga balina obulwadde ate ebiseera ebimu nga bakozesa eryanyi erisukkiridde omuli ebiragalalagala bwe bityo. Ono omuwala yateereddwa oluvannyuma lw'obutamusangako omusango gwonna. Nti bakulu oba okozesa amaanyi ng'ate togayina ate awo naabonabonabonereza